Delegation y'amaanyi okuva e Nairobi abatuyinzeeko nga bakulembeza Akoti. Mukama wange Akoti mbadde nsaba okkirize ne Sheikh Imam okuva e Sabaki Nairobi, ne Sheikh muganda wange okuva e Nairobi. Abasheikhe bano ose Mukama wange bakola omulimu mulungi nnyo okusabira muwala wo Najirehma ne bakyala ne waliwo abalala e Nairobi. Sheikh Akoti Mukama wange Sheikh okuva e Nairobi. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ من نيروبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل مشكور يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم من أحييته منا فأحيا الإسلام ومن توفيته منا فتوفى الإيمان والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كذا بعدي يزن شوالي غير قبولنا تيجا كومبا وكوزيبما amufalme yazimba minisita w'emirimu sijja mubera linnya twaliwo Kinyankala ni namusabira dwala amu hidaya amwijjana namusabira aba amwijjana amuli hidaya. Umar bin Abdulaziz nadde njogera kusoma kumupiga bubye. Kana Umar bin Abdulaziz Bangaba babanyi kuwarabu kasuke kuwarabu tukatuvumile tutasimu dinabala kasuko والآخرة فيكون حتى كأن بين أيديهم جنازة. إليه أمي ربو يوم يوم بروا عيسى. وكان عمر بن عبد العزيز يجمع العلماء يتذاكرون الموت والقيامة والآخرة، الموت والقيامة والآخرة، فيبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة. عمر بن عبد العزيز يكون عليها علماء بسيرة Honorable Walk Tawanya, we are talking about Maka. Now we are Kalam. Zia. Why partly we say that there's no party. Yakumanya Baulama. Whether they are and mouth or Tia, they do Kanya. We are discussing a move far. Clearly, two wide in our ilitukanyako n'obulamu bwa kiyama. Kanisa bwalimu nabadeke Ruhama, nabadeke Ruhama abadetuma okubanga ennyumba ya bugenzi ilitukanya kwa akira banohora ne bwana babagenzi. Fayabukun ne batandika okukaaba hatta kaanna baina aidihim janaza. Babeera mu mbeera nga olowooza waliwo oluki omaiti kino ekibagamba bali wano tugenda kufa wadde muteesesa ebintu bingi. Abazungu batukolera enteekateeka Sekayisayiga Mumba agenda mu kikome yalwala. Sekayisayiga abamumanyi wali awo neryankungu yagendako mu nnyumba y'omusajja omu n'agamba Allah watamwa kutya nnyo ayinza okulowooza nti ali mujjana yawo amuyimba getukoze obalete mukozi wabwe yagenzi balira mmere ng'alowooza nti ali mu ddiiro niwanga nti awo balirawo buliizi mmere dayiro naye ng'ejjana gyeri tugenda kufa ebigawo byange bitonotono
naye bwa Kalisa wadde kyanga maliza wadde musajja mulungi yali Seeka Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam idha mata ibn adam inqata amaluhu illa min thalath sadaqatun jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw al-isari yadulajala aw ilmin yuntafa'u bihi. Baseeka abalongo ba ulama tube ba ulama abalungi yali musajja alim bamugende ku waiso amugende yali musajja nga tera takapu nafa abasajja abapiipi nga atwagala nga muzeeyi oyo ndowooza kireka muzeeyi w'obeegi yalabini amutiringa obulungi amuyita Seeka Abdu emusanyusa nnyo omuyita Seeka Abdu abusingera ti mutwala mumuteekateekako obuntu gatimutimunyina abulindikatekako ebintu naye nga iwannabi alam nakhluqkum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin. Seeka Abdullah Shobedi kama ya khalas temwacha ko bintu mutali ala yeta ko byali ala bisheta shari huwa al-mutakabbir huwa ar-razzaq yagaba ngalisende simu kwa musawu nkyala wange yategeera nti semutundu okujja mu abantu balidde mumba nitwava Masakane etuwamba nga tutwambulanga ne musajja ebiseera bimaze ntwala 5 okagala kuli abantu 5 mitwala emeka naye nga takakana ngalo balonda sente bamalaaya nga tebakakana ngalo nayiva mu mbaaso omukuuka n'awulira malaaya nayogera nti malaaya yange musiraamu ng'anyuddemu ka miliyoni 14 disite ebiseera tabalimu yasula mu mbaaso Yuseka obeta kankana ng'agaba sente mpozi songa neyetera okutambula eneeto takkankana Seeka Kalisa sinzerabiranga n'atulya semutundu 5 naye 5 nga gyakafumulayiseku omusajja wali mukaya n'omukyala yewuunya yanase semutundu ogigirewa emwaka utakanise omusajja yamusomesaako embaale naga nti oyo agaba sente kino kisemere mumalikize oyo Seeka Soogo Yusufu yagala mukimungi Seeka Kalisa Dr. Kalisa yamuwatandika nkusuzakane muzeeyi Seeka Soogo alina ofisi enungi nyawo okufaiha yamaanyi nga ya minisita ntiro kigendamu naye yayagala afune ofisi ku ofisi House of Zakat ekasemudo owulira Dr. Mukwano wange namuwa ofisi yaki Soogo ojja kutula mu yange ng'ampulira eyo atula mu ofisi yani bakola yafanga erebanyo kyali nanyiriza ebitabo bye bawulamu abasinga tebabirina oyo omusajja agenze waiswa alla musaasi wadalina mu nsi ebyali naye musajja simulyamu ng'afuma abantu era yoge ng'afuma abantu waiswa ne Dr. Semuddo olwakuba namusimamuwola n'aginyima ati wawuli bakyala omukyala gwewunya bakuumula nakuwadde ebyengera otambula emmotoka binene wabiddira linga ne mafuta olibiddira maliza omusajja omulimamu abiri omu kutambula si kutambula wakuona mpalira kikando kwekwera mutambula abira musaana kugerere yawulira omusajja omubaga nti agenda Makka naye ogenda Makka nti ogenda Makka nefalanda sotwale Makka nti ye anagata yo emambo omukyalo tibaavu nnyo semutumuddizeko wange nyo ebimuga binene lwaki mufya kutawona muno amazali genda Makka ng'ate yakwene tikiti Dr. Kalisa badde musajja mulungi ebulungi okuseeka Obedi kamwegera seeka Obedi kamwegera musajja mulungi bw'oba si mulungi ebyo bibyo ajja mulungi
ayinete kimu Allah jammu etene tukusonyiwa tawala n'oyo ube kuti mumanyi tawalana sebobe tawalana namukozi obubi amusonyiwa tawala musonyiwe namwana basonyiwe tumaganda bwe basonyiwa noberawo bwe tosonyiwa oyawulika bani bakubani owanyiganyiga ddawe owabikali musonyiwe musajja musonyi sabaga mujana yekyesirebayo Dr. Kalisa ebweru tugenda bweru mulongose ebweru majjama buli sekendi ekuba buwagaasibwo buli minati ekuba buwagaasibwo era vali yafiirawo omusajja ng'avudde ku rediyo ku tv minati ya bengi ne vali mu maaso gaabula kubanga bwemuka okusemba mu minati ala atuwa okulongosa safari yafira kuba tukigenda mu nzibu okwetona amannya n'ogawulira amannya oyo asatu yimuka ati bwebameka tali yafadda ngwa musasi oyo bebaga emaali ya nasa bamwita nasa lwega esaati zalifeka newuli ali 15 ingato 15 oyo fabagala emaali olaba aka obuyinza bwe nga tolina engoyo zireka wano naye nasa nemusajja mulungi nsabanga sasire Dr. Kalisa era tukwebaza muzeeyi okutereka Dr. Kalisa abantu bazona lwa mukwano gwa Kalisa ono his excellence ayigirawo okukubira esimu nagano gikwata ajja kumuwabira luhaamu abira kongo omusonyi اللهم في جميع موتى المسلمين آمين الذين شهدوا لك بالوحدانية آمين ولنبيك برسالة آمين وماتوا على ذلك آمين والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله